Amannya agange nze Bosa Eric ndi munnamateeka okuva mu Lukwago and Company Advocate. Ekituleese wano leero ku ssaawa zino kujulira ng'omwami Ronald Muyimba ateeka endagaano ateeka omukono ku ndagaano eno emuyingiza mu The New Eagles. Endagaano abamateeka ku Lukwago and Company abagikoze neera kino kye tukola kiri mu mateeka. Thank you. Bana amannya agange nze Namatovu Irene, Queen of Culture. Leero ensonga lwaki tuli wano tulina omuyimbi waffe omupya gwe twagala okusayininga oba gwe tusayininze mu The New Eagles ng'era bwe twabagamba nti kino ekintu kyaffe kye tuli mu kukola kiri it's passion, twagala bwagazi kitunyumira naye ate still endagaano zirina okubeerawo kubanga tulina okutambulira wamu n'omuyimbi n'agendera ffe nga tukoze kye tukoze naye n'akola ky'alina okukola. So kyova olaba mumulaba wano omwami ono oba mutabani waffe ono bamuyita Muyimba Ronald ng'agenda kutandika okuba nga officially mukozi wa The New Eagles. Yeah. Ronald era nga ndi musanyufu nnyo okusookera ddala nebaza Katonda kuba kintu ky'amaanyi okuba nga nnyingidde group gye mbadde nga negomba okumala ebbanga eddene. Nze nsaba Mukama Katonda ankwatireko buli kimu kitambule bulungi ne bakama bange era mbasuubiza okubeera omuyimbi omulungi, omwana omulungi, omuntu omulungi era nja bbawa ebintu birungi byokka. Mbeera najja Nankumbi era gye nviiridde naye nga okuyimba siruddeemu natandika mu towards COVID naye nga nnyimba mu buyimbi nga sina kakasa nnyo kye nnyimba paka omukulu Lutaaya yennyini lwe yannyambako lwe yankwatako nannyambako nantendeka mu buli kimu okutuuka kati lwe ntuuse nga ŋŋwanidde okulagibwa mu bantu ng'omuyimbi we. So nsaba banjagale abantu bampagire nange mbasuubiza obutabeefuulira n'obbawo ekirungi. Contract ngitunuddemu bulungi era nzikirizaganyiza na buli kimu sikirinako buzibu tujja tambula bulungi. Sikakiddwa. Gomba omukulu GEOFFREY LUTAAYA yennyini kyova olaba nasabanga nnyo Mukama mbenga era ye musemberera waakiri ammanye anyambeko kyaba asobodde kuba nalabako abayimbi abalala nga bayambako ate nga nange mwegomba nga negomba nnyo ne music we nga mwagala nnyo era kati mu COVID awo nga tetunatuka mu COVID towards COVID lwe namusisinkana nga sinnamanya kiki kye nayimba kituufu naye nga neetaaga okuwabulwa kwe okuyambibwa kwe Mukama nannyambako okutuuka wano wentuuse olwaleero okuba nga ŋŋwanidde okuba nga nze omu gwasonzeeko nagamba tutambule ffenna. Katonda tukwatireko nkakasa nja kubeera muyimbi mulungi era nja kubeera obulamu si bubi bweyagala Mukama akyakuumye. Omuyimbi ono tubadde tumutunuulira ebbanga lyonna twamuggyewala nga tulaba naye paka lwatuuse ku time nga tulaba qualifyings era mwami Lutaaya yamututeko mu studio emabegako yamutwalako mu studio naye n'alaba nga tannaba n'amuzzaayo mu studio paka lwe yafulumizza oluyimba lw'olwo olupya baluyita Banjeeya ne tulaba nga project eno
oluyimba lwe si lubi tusobola okumuyambako n'afuna watuuka mu music. Yeah. Agambye yeegomba Muzeeyi Lutaaya, atugambe Irene oleese Lutaaya omulala. Omanyi abayimbi, omanyi ffe twagala nnyo abayimbi nti omuyimbi bw'agamba nti alina gwe yeegomba ate kiba kirungi kubanga kiina we kimuyambira nti bw'amulaba n'amwegomba ate naye aba asobola okukola naye nga ye. Yes, naye kimuadvisinga yeegomba Mwami Lutaaya, yes, naye ayimbe abeere nga yeeyisa bulungi mu industry, abeere n'obugumiikiriza kuba kyekisinga obukulu. Abayimbi abato obugumiikiriza bubatawaanyaamu. Yeah, obugumiikiriza kintu kikulu nnyo. Buno muleese n'ebipapula era ne mu bibaga ng'amateeka we gagamba kiraga mukoya abayimbi oba disappointinga era singa ono anaakola nga bali we baakola ekibonerezo kiri. Nze ffe tetugaba bibonerezo naye this time bikyuseemu nti ffe tugenda kuba yes tuyambako naye ate tulina gye bayita mu Bimba promotions nayo weeri ate egenda kuba evunaanyizibwa nnyo nnyo ate ku bayimbi bano okitegeera kubanga omuyimbi yonna yonna alina okumanya nti omuntu alina wajja ssente n'azimuteekamu ate era bw'afuna erinnya ne kimuyamba kitegeeza abadde ateekamu ssente aba alina okuba nga ate azijjayo okitegeera naye ate this time ffe nga ffe tulina kampani gye tugenda okukwatagana nayo ebeere ng'etuyambako ku bayimbi abo abayimbi abo. Yes. Ennaku gye nfunye okusingira ddala nti ogezaako ky'osobola nga ggwe omuntu n'obaako b'otuukirira oba okukuyambako kale boolaba nti bandisobodde okuyambako ne bakubawo ku bitteke nga tebalina budde bo nti abantu bagamba bakowa abayimbi ebintu bwe bityo naye ekikulu kya bena nebaza Katonda nti omuntu gwe nali neegomba okusinga namusisinkana ate n'atampisa bubi nannyaniriza Mwami Lutaaya nannyaniriza nannyamba okutuuka wano wendisebo. Okusingira ddala enneeyisaaye, empisa ze, okuyimba kwe, tawemula, muntu mwetowaza, ayagala buli muntu, awa buli muntu ekitiibwa kye, era nsaba Mukama nkwatireko mufuneko buli kirungi ky'alina. Ngisomyemu bulungi sebo, buli kimu nkitegedde bulungi era sikakiddwa sebo. Amannya bampita Muyimba Ronald naye nga ag'okuyimba nkozesa Ronnie Muyimba. Okusingira ddala kuyimba kuba kyensinga okutegeera sebo.